Abasiraamu basabiddwa okukomya okukommonta ebiragalalagala kuba bikontana n'eddiini yaabwe ng'okusaba kuno kuvudde wa Sheikh Sali akulembeddemu okusaala kwa Eid ku muzikiti ogwa Hussein e Nansana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ono yennyamidde olw'emize egifumbekedde mu baddu ba Allah nga bangi banywa omwenge ne bagangayira kyokka bwe batuuka mu kisiibo ne beefuula abatuukirivu. Bw'atuuse ku nsonga y'enjawukana mu Busiraamu, Sheikh Sali ayozezza ne ku munye ne yennyamira olw'abakulembeze baabwe abatafuddeeyo ku kyakubagatta ng'ono asabye Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje okuvaayo atabaganya Abasiraamu ne bwe kiba nga kimwetaagisa kuva ku bukulembeze. Kibalimu Abasiraamu mu Uganda tulina bamufuti basatu. Tulina Sheikh Dr. Ramadan Mubajje ekitebe kye mukimanyi atuula ku Supreme. Tulina Sheikh Galamuzi atuula Kibuli. Abasiraamu twegatte. Agugumbudde abakulembeze mu gavumenti abasusse okwezibika ssente z'Abannayuganda n'abasabira bakyuseemu kisobozese eggwanga okugenda mu maaso. Oli aseereza amakubo, n'oli aseereza eddwaliro, minisita, n'oli aseereza abannakuwa, ab'Ekalamojja. Muli kuseereza Abannayuganda ku musolo gw'Abannayuganda gwe mweyagaliramu. Mutambulira mu SC, mutambulira mu motoka, mutambulira mu motoka funguwa barabara 99. Bannayuganda bali eno bakaaba. Naye tubagamba mmwe abatubonyaabonya mu nsi yaffe Uganda, kama tudiinu tudani. Mubitukoze naye namwe bajja bibakola. Eyo nga tuvuddeyo ye Sheikh Abubakar Sserunkuuma okuva ku muzikiti gw'e Nakasero yasaazizza Abasiraamu mu muzikiti gwa Masigiti Center ekyebando mu Wakiso nga bano bajjumbidde okusaala kuno n'abamu ne babulwako we batuula. Sheikh Sserunkuuma asabye Abasiraamu okusabira ennyo eggwanga lyaffe wamu n'abakulembeze kubanga okwekalakasa olw'emisolo kususse ng'abasabye n'okwewala amalogo kuba Allah tabyagala. Atulage mubo ebyewunyisa by'obusobozi bwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tebwerabira kubasabira. Ye Twaha Ssekamata avumiridde abantu abagala okubatwalako ettaka okuli omuzikiti guno nga bano batuuse n'okubaagaliza ekkomera. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.